ebitongole ebyenjawulo bakungaanidde ku kitebe ky'amagye ekikessembuya bwe badde beetegeka okukola bulungi bwansi mu bitundu by'e Nakawane Kasokoso mu munisipaali y'Ekira. Bano abadde bawerekeddwako bakyala baabwe babadde banekaanekanye mu ngoye eza kyenvu era balongoosezza ebifo ebyenjawulo mu kataala ak'e Nakawa ng'eno bayodde kasasiro, oggogola emyala ssaako n'ebirala. Amyuka akulira ekitongole ekikessi ky'Ssemwayi Brig Gen Abdul Rugumayo nga tannaba kubasimbula ku kitebe kya Ssemwayi embuya asoose kubajjukiza amakulu ag'olunaku lwa Tarehe Sita olukuzibwa nga buli nnaku za mwezi mukaaga omwezi ogwokubiri. Za Tarehe Sita. Tarehe Sita ziri activities zibeerako buli mwaka ate nga tezinatuuka ennaku z'omwezi mukaaga February tubaako n'ebintu bye tukola ne tugenda ne tukola mu baanayinki nga kubaddiza n'okubalaga nti tuli baana baabwe twava waabwe ate tukyaliwo tubakuuma. Ategeeza ng'ebikujjuko bino bwe bitalina kakwate konna ku bibiina byabufuzi era n'asaba bannayuganda okubeegattako mu kukuza ebikujjuko bino. Olwaleero tugenda ku kiliininga tusaba buli muntu yenna wendowooza yonna yalina ajje abeere naffe kukola kiliiningi. Ffe tetugenze mu lutalo tetugenze mu kintu kirala naye tugenda kukola kiliiningi abantu bajje bakiliininge of all shades of life. Rugumayo wasinzidde n'asaba abantu obutatunuulira mpulunguse oluusi ezibeerawo mu bannamagye nti kyokka amaaso bagateeke ku kifaananyi ekigazi eky'emirembe egiriwo mu ggwanga ekivudde mu nkola ya UPDF. Ffe twagala tulabe abantu baleke okulaba emirembe eri wano ne batandika okugizanyisa kubanga emirembe eno esobola kutugwako essaawa yonna. Ffe ekitutwala mu population kwe kubabuulira nti eno emirembe yajja kubanga emirembe abantu bagirwanirira Bannayuganda. Kabagayi Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindirire.